Kansubire nti muli bulungi tujja kusobola kubanga nkowa kwebaza Uganda Police olw'ensonga gye basobola okubanga munange bakola okusobola okubanga batukuuma essaawa dino okusobola okubanga bagonjoola ensonga de tulimu essaawa dino era nga tuli bamukisa nti Boss Events yasobola okubanga munange ikkiriza yakoba nti bano abaana ndidde nga nkola nabo yasobola okubanga eyeta mulala yasobola okubanga asaininga yasobola okubanga akuba atinze ne nsobola gundi katweyabye ebyentalo bisobola okubanga bikola ki abiira kumbali ng'olunaku olwaleero nsobola okubanga era twagaana ne Tough Soldier era ng'essaawa dino nigwe ndi naye katusobola okubanga munange yeena abaaku n'obubaka bonabona bwaweereza eri abawagizi be abamwenda ino abamwikiririzaamu engeri gy'alina obawooyawooyamu engeri gy'alina okubanga abawozaamu obutasobola kubanga bayiza miro sobola okubanga olamusa kwawiza abachana ya Dr. Hussein Media. Amena ninze Tough Soldier kakensa. Kansoko okutwala omukisa guno okwebaza abasoga mwena n'abatali basoga. N'abatu following aba following channel ya Dr. Hussein. N'abagoberezi beife mwena mwebale kutwenda mwebale kwenda bembe ba busoga. Mwebale kwenda Tough Soldier okusingira irala. Yeah. So nga Boss Events tweyanziza okubanga oyikiriza aye kintu kino tuli kikolanga mu bulambulukufu bwakyo osayininga wano okuyikiriza nti munange bateno ogikoze nga wenkwinonoire mu mbozi yaife eyakafumo nti tutwenze bawagizi bano bayire mu kwefumita biso kweyuzayuza nga bwe kiri ku luyi eyo tutwenze nimwe bene kati wengeri gy'oli kwendono namwe akatiyo kubanze nina intelligence yange kakati yonja kanona tubaire kwano n'omukulu ye yakoba nti alinda stage mamba kati akobya kiti yali ja babo era ku stage ngomaze zanti ne master mzee nkuwe kiti baya kati yonja kanona mbaire nsaba osayininge wano aye nga tutwenda twire mu ngeri ya ndongo ena kudomwezi nga 13 nga bwe nkwinonoire ogw'omukaaga guno enamulesa mu parking okowole n'abawagizi bo kuba okusinziira ku Dr. Hussein n'engeri gye tuli ku organizingamu ekintu kino ne Hussein Media akobye nti buli omu tumuwe side ye era buli omu ajja aba n'omulyango gwe nga bakoba ati abataafu bayingirira wano abahoyi bayingirira n'abayazo bayingirira wano buli omulyango ogundi gujagayita abandi kuba tuli kubona olutalo lulimu ate ono omwembi nani omuzeeyi waife ayenda kubagundula musobya yaja kubagundula ate tujja kwogereza gania ku ni blaza luni ni flower galo aye ngabo tukali kwogerezaganya nabo nga Boss Events tuyina abembi baife banji baikiriza olunako olw'okubaawo abembi abakabye ebusoga n'abembi abakabye Kampala aye era tujalonda mu cream tutujaleeta banji olw'ensonga nti olunako olw'olwayimu tusuubira okubanga mujatandika ku ssaawa ina ed'obwire oba ibiri so bano bajatandika ku ssaawa 8 9 10 11 12 awo mate kabirimu mukube paka ssaawa 9 ogw'obwire ssaawa 9 ogw'obwire mate tuleete bano abajja okuyigalawo ekibulu ekyo suubira okukigalawo ku ssaawa nga ndala ey'okunco oba ndala kitundu kuba buli kimu kiriwo tusuubira okuleeta stage eswika mu ndala tusuubira okolawo ebintu eby'endawulo tukitaire ku mutwalo VIP emitwalo 2 then table ya mitwalo 3 so tuli kweta ba sponsors by the board tuli kweta mwena muleta abatebo kuba sawa dino tubawaire gundi yako ola bagizi bayimu kuba tuenda tubone tafu gwe bakoba ngati murasta abarasta bazira sente tubukobe lwacha abarasta n'abasinze table atafu afunye table 2 tujabala mu table ku stage tujja kwogera ku microphone kyonka mbu kubona bembi kyonka nasinze tujasinga mu bawagizi ani asinze mu bawagizi ani asinze aba VIP ani asinze aba table ani asinze ba ordinary ani asinze okuba okwemba obulungi ani bintu bingi nebyendawulo byetujabanga tulingirira naddala okulangirira nti ono nasinze kuba mwavire kuba nti ni mwene namulesa kyonka wabula n'ekyokubiri ng'era bwe nkwinonoire ngeza kubitira mu bantu batabairewo mu mbozi yaife eyakafubo nti ejaba ya live band ezirambu bya CD mbw ate next ate wolani ejaba ya lukoba ku lukoba rehearsal was very soon dijaba ditandika kuba tuzirabwire dijaba ditandika
mwide mukolere hustles endongo tuendeta bukire ilala nga abantu bakakasa ani nani so tukowola abawagizi bo ero obakakasa enti oikiriza ero sayininge wano nga babona mzee wange nzo kwikiriza ndikiriza inako benina akakwakulizo kange abo mbenda bombi kuba oyo omulala dia azirane mba ekyo kizira buzibu azirane mba ekyo kizira sola ako kabaka jja kunafuya okunzo okukabatolinga akomba ndina fuwa bunafu okumpulira ati nze ndi ku babato nika dia ka nenda bombi nendo yowandovu babule balete lwaga wanda ulo ku stero bwa abantu kuba nakubanga raga oloza lwachi yo wando vali kubalaga signinga musada no busungu bonje signinga kino ekintu kirina kunfa ebyokukubaga okukola bato n'abasaada bano signinga ndibona nga kinafuya agreement eyo tubonere yalanga buli kimu abasaada bano kambalageko ndi tibasobola so omukulu aikiriza ni wano signinga kunwa omukulu aikiriza okubanga enakudo omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga enamulesa mu parking nga twawula omulenzi ku muvubuka mwebale ino mwebalire irala Dr. Hussein tuweyo obugambo obusembayo ekintu kino kyatandikira wange era nga mbasuubiza nti ndijja kukigusa ndijja kubanga nkigusa paka kusaawa esembayo era nga ndijja tandika omulamu oguli ogwa kubita mu bawagizi mbuze muwagizi ku muwagizi onkobere n'ensonga lwaki gwoyenda asinga gundi osobola okuba nga okobera n'ondi asuubira kikwolwo butimba ensaba obalagirire kati ojja kutuuka ku ibiri bw'otuuka ku ibiri ng'olunaku lwasho tuuka ku ibiri wabula ekivulu kino ekyendawulo kirijja kutandika misana abembe bayitandika essaawa 8 ogw'emisana okutandika okwemba bano tuli kwenda batandika essaawa 2 dene nga batandise okola ki okweyabya mpaka gye banaako nti buli omu akoze eki ezira kuyira mu lwemba were dakiketya ezira kukoba mu pulo wobo simulwira olwemba simulula olwemba so n'abangu ejjo ojja kutuka ku ibiri bw'otuka ku ibiri wene ku lawundi abona abavesa idde Kampala Kampala Jinja Busiya Iganga tuka ku ibiri bw'otuka ku ibiri ojja kubanga ogema boda nusu 10 okuva mpaka namulesa osa n'otambula wayenga ekisinga bukulu nusu 10 paka namulesa wene kunjira tibyakweyongera wanika so tuka namulesa weno ojja kubanga obona ekisabwa n'abakwene abava side dere kali kamuli just koboti mvira namulesa wene kwevuga ata sinamulesa n'ekindi muzee ku kivulu kino kiwakuncho teralikirira mbu ate wekinawe essaawa 8 bebosi binza abityaime mu kuncho essaawa ndala kitundu n'ebintu biveeyo n'ekindi ndikiriza okubatolinga abaami abo dyadya ne wandovu aye bayize dyadya ize ekitiyo kyange namuwere nakuditya lero lwona luzibye olwokubiri kyama kyekiri mu kitiyo ekyo kuba bankobe ati okuva lwe bakitwaire muigono ogukugemereire nze gwoli kubona n'embeera gye ndi muti nungi lwa kitiyo asobola okwemba ekitiyo kyange ali kiwawa abatisaba kwemba nga nzira kitiyo so alina kumpa kitiyo kyange male kampa ekitiyo kyange nga tubakuwaire ekitiyo bateoyembe ajja kumpa kitiyo kyange mpafominga n'ekitiyo kyange ekirungi endagaano mumaze okola ki kirungi ffe mumaze osayinga abawagizi bayikiriza aye nga tutwenda violence tutwenda mbera ya kulwanagana n'ensonga lwaki tuviireyo nga Boss Vets ne Hussein Media twakoba nti olutalo lwire ku stage so ena kuda omwezi nga 13 omwezi ogw'omukaaga mwena mwide twawule omulenzi kumuwala mwebale ino mwebalire irala nife aba Boss Sounds and Events Management nife brand etasaaga nife abakuba mu kyalo ate nife abakuba mu kibuga nife abalina stage edakabi nife abalina amataala nife abalina screens ate muna tulina ni salons osobola bitirako ebugembe ku salon y'ebugembe wabitirako ni ku salon ey'okuyibiri awo era tickets tujaba tuditunda naddala ku Boss Salon ey'okuyibiri ni ku Boss Salon ey'ebugembe so funa tiketi yo mu bwangu kuba nze ndowooza nti abantu bajaba bangi kuba buli muntu alireeta abawagizi be era tulijja kwawula nti ono muwagizi wa TAF ni tickets tujaba tudiyanga ti aba TAF bakatwala ku tickets mutwalo
abayazo bakagula tickets 2 abaho bakagula tickets mutwalo mulala kitundu so tujabanga tubawa update sedo amaiso mugakumire ku Hussein Media wenaawo mutavaawo